Weziwedde essaawa ettaano n'ekitundu ez'enkya ya leero nga bayeekera ba M23 bamaze okwesogga ettundutundu lya Goma essaza eddene erisangibwa mu buvanjba bwa DR Congo. Okusinziira ku mwogezi w'abayeekera Vianney Kazarama, eggye lye kumpi limenye mu jjenje kkalu kuba tebasanze buzibu bw'amaanyi anti abasirikale ba gavumenti olubalabye ne basaawo kakukola tondeka nnyuma okuwona ekibambulira. Abayeekera okwesogga Goma eggye kuumaddembe ery'ekibiina ky'amawanga amagatte libadde libeegesa amaaso era nga tebabalumbye okuggyayo ku kisaawe ky'ennyonyi ewabadde ensiitaano. President wa DR Congo Joseph Kabila atalinze binaddirira kuba badde alina okujja mu Uganda so nga ne munne batalima akambugu Paul Kagame ali mu kkubo. Olunaku lw'eggulo gavumenti ya Kabila yazimudde ensaleesale ow'essaawa 2 ez'abaweereddwa abayeekera okujja amagye e Goma bateese. Ekibuga Goma kirimu abantu bakunukkiriza 50,000 bokka era nga kye kitundu ndibasa mufumbekedde ebyobugagga omuli zaabu, embaawo, platinum n'ebirala. Embiranye wakati wa gavumenti ya DR Congo n'eggye lya M23 yatandika mu mwezi gwa kuna omwaka guno oluvannyuma lw'okubalukawo obutakkaanya mu ggye ly'eggwanga lyennyini. Abayeekera ba M23 basinga mu ggwanga ly'abatuusi abamaamidde gavumenti y'e Rwanda. Gavumenti ya Kabila ekyogera lunye nti Rwanda yemu ku mawanga agasinga okuvujjirira abayeekera bano abaagala okutula ettundutundu ku Congo. Guno gwe mulundi ogusoose abayeekera okuwamba Goma bukyawutala olukomekkerezebwa mu mwaka gw'2023. Abantu obukadde 5 bagambibwa okuba nga bebafiira mu lutalo olwasooka olwetabwamu amawanga agalina nnyo Congo okuli Uganda, Zimbabwe, Namibia ne Angola. Okuva omwezi ogwokuna abantu 5,000 badduse mu maka gaabwe ne banoonya obuddamu mu mawanga ageetoolodde DR Congo. Prose Magwe Kisitu, WBS TV.